Okay, katuyingira omutabbizi tulabe olunaku olwaleero kiki ekiriyo mwana mulaba mwise Jane ayagala tuwogereko naye katulabe Jane oba kwali ku layini. Jane kwoli ku layini? Yes, kwendi. Oli otya mukwano? Jandi mpozi mweyo. Bampise kadima na manja ne kabogoza ku BTFM ekintabuli ky'omuziki kwe tuli. Aha, musango ki, sanyu ki, kiki? Si sanyu nina obuzibu. Buzibu ki? Njagala nkuntasaako ku nsonga ya mwami wange. Omwami wo kiki? Omusajja ayitirizza obwenzi. Bamuyitaani bbaawo? Bamuyita Semujju. Kaakati temuli bafumba ali wa ssaawa zino? Tuli bafumbo tannatuuka simanyi gy'ali. Era ndowooza ali mu buhawusi gaalo bweyo. Lwaki olowolereza bw'oti? Buli mukozi gwendeese. Omusajja amwendeddeko. Kati wano tuli ku kyaba neighbor. Abakozi baba neighbor omusajja abamazeewo. Ayagala abakozi? Ye ba house gaalo. Kati gwe oyina omukozi waka naye yamwagala? Ate mumusigaze namuzizzaayo ewaabwe. Wazizzaayo omukozi? Namuzizzaayo. Yamwagadde oba wateebereza buteebereza? Si kuteebereza. Ku ky'abakozi tekuli kuteebereza. Yabaagala. Yakaagala abakozi nga 10. 10? Benaakaleeta. Nga baawa wo mu nju? Bawange mu nnyumba taata wange. Ngamba abakozi baawo mu nju abaagala. Abakozi bawange ba mu nju. Abakozi 10? Nasooka netuuka n'okulowooza ono omusajja aliko kitambo oba kiki. Kati obwo omugambako agamba atya ku ky'okubaagala? Ye musajja. Bw'agamba? Ye musajja alina eddembe okukola ky'ayagala. Wali omulopyeko mu baganda be bamwani? Ye namuloopako ne baŋŋamba muleke ye musajja akole ky'ayagala. Wamuloopa waani? Mu baganda be ne maama we. Ye Semujju ye n'ennamba? Ye nnamba. Njagala mwogereko naye. Nsazeewo mmwanike ndabe oba anaakyusaako ku nti wabula nkooye. Omwinamu abaana? Ye ssebo. Kati ogereko naye mwami Semujju tulabe. Halo. Mwami Semujju. Wanji. Nkulamusiza. Anyoni. Bampise kadima na mayanja akabogoza tuli ku BTFM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. Wanji. Ndi tuli ku radio ku BTFM. Nga tutumiddwa mukyala wo gwe bayita Jane. Kubiti? Yes sebo. Baby chi. Radio. Wanji? Radio. Nti yes sebo oli ku radio kakati. Mukyala wo kyatutumye twogeremuko naawe. Wanji? Nti mukazi wo kyatutumye twogeremuko naawe. Kitusaba osooke kubeera mukakkamu. Tukkaanye tuwuliziganye. Kuba mukyala wo atukubidde essimu ng'alina obulumi bw'ayitamu. Ne tusalawo twogere naawe nti kuba oli musajja mukulu era ojja kutegeera. Lindako. Akubidde mu abaledi. Esebo. Era sola. Kati bw'abaledi yakubidde mu ngalazo kongo wayina ensonga ezimuluma. Anti gw'oli mwami we waawaka agambye nti akigambye ebbanga ddene naye towulira. Kakati ekiriwo. Lindako. N'asalawo ate ku radio. Si mu bubi wabula ku bulungi bwo naye. Yava asazeewo n'atukubira twogereko naawe. Ensonga yakwagala baawusigaalo. Abakozi b'oyagala agambye nti wasooka kwagala beewaka era okyabaagala nodda ku ba neighborhood kwegamba tekitegeerekeka. Ekitegeerekeka abadde agambye baani? Wanji? Abadde agambye baani baganda be baani? Muzeeyi nsaba tukkakkanye ku lulimi. Okyeŋŋamba abadde agambye nnyina bagazireko ayagala nkole ki? Tetugambye ku nnyina oba ani. Twogera bwogezi okyuseemu ku mpisa ezo. Ekyo nkusaba okyuse ku lulimi kyetusaba kiri kimu. Taata kukyusaamu omuzoogo ogw'ensonyiwe bw'oba olina omukazi ki ekibadde kikwendesa ku awusigaalo ye lwaki oba tomuwa kitiibwa? Awusigaalo? Kati kamuuze waliwo enjawulo wakati wa awusigaalo n'omukazi w'omufumbo? Oba kati kankubuuze. Kati ndi musajja naawe oli musajja si ekyo?
Tulina njalo ze naawe. Nkugambyeko bugambi. Kyenbuuza kye nkugamba. Ku basajja ffenna tulina njawulo. Simanyi. Akati kankubuuza musajja munnange. Ye yagenda okunjagala yali ki? Yakoze ki? Yakubiddeko kye yali. Ani mukyala wo? Okuba ki anti fe atukubidde bukubi zitwogereko naawe. Kati. Onoosomya okukyogera kuba mungemu ne ku mpewo. Naye amusole tuseso. Kubanga n'omukyalo oyo nyini yali awo sigaalo okitegeera. Yali awo sigaalo? Yes. Ng'awo sigaalo waawa? Waffe. Bwemba nali house girl nakati bagambye nkyali house girl. Kati poza wenda ku nyabo. Kati nkubuuze maama. Nkuwulira bambi. Sigale wa kitegeere wake wange. Tuya. Kakati maama wandirowoozezza otya bw'obanga nono yali house girl nga naawe bwewajja nono naye muntu nga naawe bwewajja bwe wali okitegeera kati gwe ogezezzaako okunoonyesa abo bonna bonna abantu ate ekisinzira okuti ensonga zange zigenda kutonyawo naye musajja gwe kyonjooga nkujooga muki nkujooga muki lwaki ompisaamu amaaso ntya ekyokwagala ba house girl yadde nali house girl nabivaako kakati bulira nyabo bw'oba ng'oyagala okufuna nange emiyembe okudda waka make sure nti Margaret okumya waka bw'aba tasobodde kudda waka wange biyo naawe biwedde Margaret yani erawusiga gweyagobye okulya emboola talina jadda okukomyawo nyabo nze ebyange neewubyo ekyodda okimanyi talina jadda eki talina jadda namugobye namumaze talina jadda mu nnyumba eyange tagenda kuddamu kati naawe agenda ofe totonziye tutodde wange tagenda kudda mu nnyumba eyange ani Jen wangi wali mukozi naawe bwemba nali mukozi nedda kakkana nkubuuza bubuuza ntegeere kumanyi nnyo kunvaako zomusinikirako ate nze gwewakubidde nnyabo Jen okay kati ntuusa okulabula kwange gye muli mulekeraawo okunvuma ng'ate gwe wankubidde gwe wankubidde twogedde bulungi ale bannange nekirala karantiini bwebe batamye bwe bibeera wangi yep ono ani ematuga yes an bannange omuyimbi wange lonikanya ematuga akutumidde olaba gwe teebu naye bannange abaleeta endowooza baleke kutukuvumira beddeko oba si kyekyo tebadda atalina mpisa tagiza ali webalije munaffe webalire ddala bagambyeko bannange bali bavuma wangi yep webale kuweereza kale munaffe bannaye abatuze bo mu binyonyi bakuwuliriza ne maama Pawulo wano kaakati teebo yep kasita nakyo bakigobye bakikuvumye naye era bakigambye tekidda waka gale webale nnyo munaffe baddala maama Dola mu binyonyi tukusaasira byonna ebyakutuukako wangi hello webale kuweereza taata ye ono Moze mutabani wa anti Namujunga ndi Busiika oyo butaba na mpisa kyekiviirako bawo okwagala bawusigaalo wangi yenze birungi ebiwambo birungi ebiwambo naye kakati nze mbadde ngamba kadima agume kasita naye awusigala ate ne bali bayagala nabo bawusigala yaliko birungi yaliko takyagala kiwuliza wangi yep webala okwereza eggwanga n'Obuganda kale semuwemba ku kyokutasa mukama wange mukulu Kadima naye munange mukulu Kadima naye nkubire mukama wange mukulu Kadima banange abantu empisa zaabula mukulu Kadima ekituufu esembere bulungi kale webala nnyo naffe semuwemba ku kyokutaso bwatyo bwatugambye BFM Kadima webale kuweereza kale bambi omukyalo oyo kimugwanidde naye bandi bankwasa ennaku okuvuma fe twaguma dda tuli byuma byabadda wangi yabaliko mukulu Kadima kale omukazi bamuguma talina mpisa n'akamu
kyamugwanidde ekyo nkale bagamba nti kyamugwanidde omusajja okubanga ayagala abakosajja mpulidde nga naye atambidde wangi ogambo kyateebu sigamba oli ota bosi amanya Imurani mugezi w'Uganda tiimu Hadija Namusoke okimanya abamujjambi batumbudde bonna beebale ne mukulu wa baasi yangamba tagivaako nnyo amiina zeno otesa atya ku mulamwa omukyalo oyo manyi kyabadde yeetaaga abalaga kumuwa fresh kid n'amukokola kiboko kumbu okay tetusobola kubanga tusuka kuwano